Abasuubuzi abagikakalabiza ku kizimbe kya Nalule Arcade e Nakasero basibye ku muggalo oluvannyuma lw'omugagga Gasita Lulentake okubongeza ensimbi z'obupangisa. Bano enkya ya leero bakedde kwekalakaasa nga bagamba nti si baakubiggula kutandika kukola nga nannyini kizimbe kino tabasisinkanye kwogera ku bya bupangisa. Mu kulaajana bagamba nti omugagga yayongeza ensimbi ng'eyabadde ku mitwalo 5 yazze ku kakadde ate ng'owakakadde ali mu bubiri kye bagambye nti si baakukigumiikiriza. Poliisi eyitiddwa bukubirire okubazza mu mbeera era erabiddwako ng'ewanyisiganya ebisongovu n'abasuubuzi nga bwe bagirangira okwekobana n'omugagga okubalemesa ekizimbe kino. Osi wa CPS Wombolo Godfrey abasabye okuba bakakamu era bagende ku CPS babyogereko wabula kira abasuubuzi bakisambaze nga bagamba nti esala magezi ga kubasiba. Wetuviiridde mu kifo kino ng'ekizimbe ekikuumibwa poliisi era abasuubuzi badde bakyeremye okukiggula abatandika.